by'ebyokuntu bintu byakuteesa. I understand. Sikutya kubanduulu kati gwensoma abayabenyiza okunyigirawo. Emisango 18 gyeyongedde ku Jeno Ozoganya kikakasiddwa omuduumizi wa NUP ani yatadde obutambi mu video eno ogenda kubanga obufuna bulungi gwe n'atannakafuna enteekateeka ozimanyi gwe azze atugobera naye mu maaso awo ogenda kutya awo kenkulazeeko katini awo mukulu nga ayesempeki wabula omuwala gwe yateeka ate mu mbeera eno aba oli awo avuddeyo n'ayogera ekituufu byatandika bitya obadde okimanyi bano bagenda mu mpiki okujeesa nga tebeemanyi n'amannya obadde obiwulira bulizi ku TV ono kaabikoogerere omuwala kennyini Zoganya yamufuna atya yatuuka atya okumuteekako ekiso okwagala okumutta nabyo bibi Yampa 30,000 n'angamba genda. Kakoza alina essimu era yatadde ebyo ebintu. Ne tugenda wali eri ku Shoprite okufuna ebyokulya nga nawo tebiriiwo. Aha. N'angamba jangu tugende kugulire KFC. Jeno. Nenyinya boda. Kati awo yali amaze okugamba erinnya lye. Yagamba yani. Mukasa. Ye Mukasa. Yangamba Mukasa ate wano mpulira bamuyita Jeno. Okay, ye oba ye Jeno Mukasa. Otyo. Nga mugenda. Aha. Kati wetwatuuka awo nga kireka ku mafuta ng'akola ki ng'avaako ndowooza weyabaako we yatege ono Jeno n'avaako ku booda ffe n'atuleka awo n'abaako wagenda owa booda gwe n'owa booda yabalekaawo. Olwamala n'akomawo n'agamba gyatugende osabe by'oyagala nga nvaako ku booda weewo ebyatandikira ngenda otuuka sirabawo kiraga nti oba bafumbawo mmere oba ki. Ti we natuuka nembanga ddayo kwe kunkwata mu bulago n'antuga. Otuukawo olwo? Nedda we mwatuuka waaliwo ki? Waaliwo bulungi. Nga loogi? Zaali mu kikomera zaali awo bwezito ziri open ki? Tezaali mu kikomera. Zaali awo nga teziri mu kikomera. Oba we yali asula? Simanyi. Kati bwe watuuka bati ani yasooka oyingira? Ye yasooka oyingira oba gwe wasooka oyingira? Ye. Aha. Ngine nyingira. Mukuntuga yangamba ono nengezaako okwerwanako. Nangamba ono oleekaana. Yakufumita ebisonkolekaawo nkusule kukuba. Nange kwe kukakkana. Kati mwenyoola. Kati njagala kutegeera
Ono tuli musawa nga mmeka? 8. Munana. Kwe kunyingiza mu room nasibawo. Nange nenzikiriza ne mugamba kola kyoyagala naye kasitondekera obulamu. Ekyo mwakikola emirundi emeka? Gumu. Toga mwezi n'omulundi gumu. Kati anyajja mu video tulaba tuli mu ngoyi. Nanti neera kyekyo saali mu ngoye. We twatuuka muli ne neeyambula. Okay. Kati mu kaseera kano nga omukulu ajjeyo essimu we bati akulikoodinga, essimu wali ogiraba? Namugamba waki omulisaamu ttooki? Gamba tewali. Nali simanyi nti alikoodinga. Naye olwamala ofulumawo eti nandaga vidiyo. Nangamba oweerabye. Yakola ki? Yampa 3,000. Nangamba genda. So you waseka? Yakwata 13 nazikuwa. No yambala. Kati Totegako bantu. Mwongera temuteako bantu. Nkyali n'omugenyi wange. Kati bwe yakuwa sente yakuwerekera oba yakugulyawo obugulizi n'ofuluma? Yanzigulira n'enfuluma. N'omuwa ennamba yo? Samu. Tewamuwa namba ya simu? Esinza tewaddamu mulaba? Namulabanga ku bbaala ezimu gye twali nga Victoria. Waddamu n'omulaba ku Victoria? Namulabakokko. Kati bwaddayo eri banno abanyumizaako ekibaddewo? Nanyumizaako maneja wange. Wanyumizaako? Kati Grace Kakooza yalina essimu nawulirako mbu naye yalinamu ebibye mbu yali yamukwata videos. Kati mu kumukwata videos mbu bulijjo Zoganya abadde agambanga Grace Kakooza nti bw'otampa ssente bweziti ngenda kuta ebintu byo. Owulira? Kati Grace Kakooza babadde baayawukana ne Zoganya naye nga Grace Kakooza nga makinga sure alabirira ani Zoganya amuwa buli kyayagala. Naye nga Zoganya atiisatiisa Grace nga bw'ayina nuduzi ze. Kati Grace Kakooza n'agamba nkoze ntya. Kati bwe baasiba Zoganya n'amakinga sure asasula abasirikale n'amuggyako essimu. Jjukira mbu essimu gy'abadde ayina yali yagigulira Zoganya. Kati ate mbwe eyo essimu ya iPhone simanyi mbwe eyina kirawudi biki. Kati omuntu oyo bw'aba amanyi kirawudi ye essimu yaani
bwaba ina cloud ye simu ya iPhone bwaba asobola ku accessinga password yo mbona agenda najja mu password ebibye n'abideletingamu kati ye n'atandika okusharinga ebyo ebyekisiro nga abisharingira buli alina WhatsApp buli oba omanyi nti obadde oyogera n'ezoganya ku WhatsApp ng'akwata n'akusindikira ebintu imagine. Kati nze nkugambe sobola ku disclosing ki byenjogedde obiwulidde sinza byogedde ebyogedde obiwulidde mbune Grace Kakoza mwenye yalimu naye olw'okuba yafuna access ku ssimu kubanga abamu bagamba nti poliisi yatadde naye susuya nti poliisi esobola okuteeka owulidde omwana kyayogedde ono ku poliisi nkaddemu Grace yataddeyo boki n'agulayo essi ebyo si bigambo byange era nga ku poliisi jjukira tebagimuwa ng'agigula nti bagimuguza mu bumenyi bw'amateeka bagimuwa nga girlfriend we nga nze we bandindya n'ebyange kati bw'otuuka ku poliisi kasita okonfaminga nange nenkonfaminga nti twemanyi yo poliisi ki ye ngenziriza ebyange woba waakola ki nze nange bandya n'enkata mukyala wange najja n'akola ki n'agijjayo era nawe bakulya ng'olina ebibyo singa omuntu ajja gwe ali munda noono ne bakonfaminga ku poliisi nti twemanyi era n'okkiriza nti ono abitwala akola ki okitegedde kati ebyabbo ki tubitwalirawo naye mu mateeka nakyo bwe kiri naye okiwulidde mu mbo nkakuddiremu nga we byali oba audio gye mbanziramu ku lw'abalungi bali bawulire kubanga bayinza okuba badde tebakirindiridde okategedde ke nkugambye naye nze si disclosing sources nze nno nina sources zange ezimalayo nga sibya ekitegeeza ono olakutte ku simu najja mu biri ebibye n'asooka atwokya anti we wali we mbadde nkujjira nga n'emikwano gino nayo girina olugambo bampeereza ebiri ku simu ya kamera anti kati abayo si nti buli lw'olina mu simu yo boyiwo yatika mbuteesi buli muntu anti ono akugambye buli eyali contact we mu WhatsApp n'amuwa yamuwa bamaama bonna ata nani kati waliwo abagwa ebigubo ne babidiriitinga nga tebasobola bisaayo era nga nze kubanga nze we nabirabye n'ennyambye ndenda okwenyamira nze sobola n'okulaga audio manya mu kyatsi muno ng'abantu bakola ki bambuza oba mbirina nayo birina abiri ku telegulamu ate apu mweri mu telegulamu ate nze yes bifuna yes obiro tya ne YouTube channel ngekuba bweti oyina ne TikTok ekuba nga tomanyi telegulamu ate simu yangu bwana mange bujikwata nenga binjo nabiraba omwana nga ina filimu namba ngende ku telegulamu mbi downloading and forwarding ekyo kikulu ekyo kikulu kambijeyo ayakade simu yange bwana mange bujikwata ko mchali wewe ogenda otuukanga mama w'abaana anyway course before media tugusa ensonga kati mu bimpimpi girlfriend yatadde kati nga ayinza obutabe wasomayo ki ku university nasoma bingi bye nasoma nedda nnyabo ku university basoma course emu bingi wasomerera kubeera ki lawyer kati osobola tuwolezaako ku musango gwa luwiraiti nedda Pat tosobola kukwata musango gwa luwiraiti n'oguwangula nsobola osobola tukukuwe bagumpe njagala oyogera n'abantu bakuwulira Pat tuliko abantu bangi bagumpe kati wawulidde omunamuzi kye yagambye mbwe etteeka talimanyi agenda asooka alirabe mu wiiki 2 kituufu ekyo mu lulimi lwammwe olw'amateeka si kituufu kati gwe nga looya omukuukuutirivu
Kati Luwilight mu kaseera kana inakola ki? Luwilight mu kaseera kana inakola ki? Luwilight simanyi nze. Omusango gwe yazza muguyita batya mu mateeka? Mpozi yazza musango ki? Patricia sagala ovuge speed. Luwilight yayogera ku keeke za Zuwena. Zuwena n'amusiba. Ogabye ki? Bamusibe. Kituufu bamusibe. Ne ono mwana. So Patricia agambye Louis bamusibe. Ne kati gwe loyo oli loyo akyatawolereza abantu. Bamusibe. Bamusibe. Nti nali saagala. Nali mukake. Okay. Kati we mwamaliriza sex, what happened next? Yampe 13 nangamba genda. Yakola ki? Yampe 13 nangamba genda. So you was sick. Yakwate 13 nazikuwa. No yambala. Kati Totega ko bantu.